bembaga bansabye mbakubira kamwanyi kumbaga kwera bembaga ne pada sanyusemu kwera bembaga mbadde ngenda sooka nkakulekere okalabe naye ate nga nino sooka okwogereramuko nsooka ate nkutegeeze omwana mulenzi munange ate King Saha wali abagole basabye munange ate ayimbe akamwanyi ku seremoni byengenda okubeera nga nkutuusaako nkugambye ekibadde mu katambi leero oba bannange Beat King Saha leero agyongeddemu ekirungo bannange leero nga ebadde mpoomu ate okuyitirira munnange eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaako mwana mulenzi ono abadde kaliisizo wali ate nga Chosen Becky mbirina mu maaso awo munnange wali asanyudde munnange ate abagole be abazungu wali ku seremoni ate nga munnange kosaate wali omuzungu kosaate ne mwana mulenzi munnange wali beekubye munnange ate empeta byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kosaate nokusubscribinga kati kansooka nkutegeezeko munnange wali omwana mulenzi munnange ate King Saha avuddeyoko wali mu katambi akabadde ka tradinga ku mukutu ogwa TikTok abadde ku seremoni abadde kaliisizo naye bannange leero ku mulundi guno sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkuweeko ku katambi k'omwana mulenzi ono engeri gy'abadde yayimbamu wali akamwanyi abagole bamusabye munnange nti no tuyimbira akamwanyi wali ate gubadde muzigo mwerere Labembaga bansabye mbakubira kamwanyi kumbaga kwera bembaga ne pada sanyusemu kwera bembaga labembaga eno ku mukolo naye omukolo gucyankalanya abantu basabye kamwanyi abantu basabye akamwanyi tuli ku mukolo gwa mbaga naye abagole basabye kamwanyi Mbera nakauka yange jensula nakauka yadde nabachotere kirembe wali nyabula mbera nakauka chokola mazizeno ekalisi zomba imbire ye mwana mulenzi munnange ate omuyimbi King Saha era nga ku sayidi yemu nga tugenze mu maaso awo nga nkuggyeko katono omuyimbi munnange ate Chosen Becky naye avuddeyo munnange esayidi eno abadde wali ku seremoni era nga boogezako okulaba abadde agoyinga mukaawo crazy eno nkoko ejjudde ssebu bava gindeetera aŋŋambye olidde enkoko ne mugaye enkoko ye embuzeemu naagaa weesirikira saizi nsala mugejjo bantu bannyongera mmere abagole balabirira single mother binyumidde bunyumizi abadde agoyingamuko crazy n'ebyenkatika n'asooka munnange wali n'abagunda n'omuziki era nga boogezako okulaba akatambi ako kakati nno mbadde nno ku mukutu munnange ate ogwa Facebook nengwa ku bifaananyi bino mwana mulenzi ono bamuyita Steven kwosaate ne Tiffany omuzungu kakati nno beekubye munnange ate embaga wali mawuuno nno wotunuulira mwana mulenzi oyo nga womulaba alaga nti nno akyali munnange kwosaate ne mwana muwala munnange ate omuzungu babeere nga bagenda mu bufumbo bwabwe munnange ati obutukuvu esayidi eyo era nga ebifaananyi ebyo bitwedinze nnyo ku mukutu munnange ogwa Facebook byewunyikiriza nnyo munnange nti nno abaana munnange kino ekintu kye bakoze munnange ate kibadde kirungi nnyo wali wonna okubeera nga
ekintu bakitaddemu munnanga ate wali omuzigo kubeera nga beekubye munnanga ate wali empeta mu butongole era nga bitwedinze nnyo by the way ebifaananyi ebyo nga woogezako okubiraba. Mwana mulenzi oyo Steven Kosate ne mwana muwala omuzungu muyite munnanga ate wali Tiffany eside eyo. Bwe ndi bwenkoze era nga kansabe nti nno video ogirayikinze Kosate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba jjukira nti nno obeera ofuna notification kasita obeera nga osubscribinze wali wonna kiba kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo nzikiriza ate nkole bwe nti.